Kale nze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako omukutuguta nti kwe tuli saawa zizino wabula eddakiika 10 z'okuwera essaawa 7 ez'emalya g'ebyemisana oba obudde obw'emisana oba obw'ekyemisana. Kakati twerekerera ku kisaawe Entebbe, bakiyita Entebbe International Airport. Wano we tuli tuli ku express Onoro express way. Omuntu obanga ova bweyogerere tujoyiningira Busegaawo munabava emukono netubera nga tuyita ku kkubo lino tubanga twolekera ku kisaawe Entebbe. Ekkubo lino tulisasulira y'akasente abadde takimanyi. Emmotoka entonotono ng'eno gye ndimu eno ya kika kya Wish twasula 15,000 spasio entonotono. Ennene nga bolaba loole ne tuli mu maaso eno zitulowaayo omutwalo gw'ensimbi nga gumu esukaka ogumu kitundu ennene ddala trailer oba mitwalo giringa ng'esatu like that. Neze nsinga kumanya zino zenvuga. So nina omuntu gwengenda okupiikinga ku kisaawe Entebbe. Nsaba mungoberere tutambule ffenna nga tuyita ku luguudo luno olwa Entebbe Express. Mu Uganda kati mulimu enguudo ze tusasulira. Tulina n'endala empya ze tulira ze bagenda obbeera nga abazimba. Ekyenjalo kiri ku luguudo luno nti bw'oba okozesa oluguudo luno jjaamu kizibu kumusanga. Mulundi gumu nali ntambudde ku luguudo luno ne nnyimirira. Olwo jjajja Museveni naye yali agenda kuyitawo. Nga nnaayita eri ewalala kuba no tebakyukirayo mugenda bugenzi. In fact luno oluguudo nga bw'olulaba lufaanana bwe luti. Kayidde banga olaga oluguudo luno. Omuntu ne bw'afuna akabenje oba emmotoka neefuna obuzibu bwonna. Kizibu nnyo emmotoka gy'olimu kubuuka n'eva sayidi eno neekoonagana bwenyi ku bwenyi n'emmotoka endala egiba opposite. Ntegeeza emmotoka eva Entebbe ng'ejja nga naawe ova eno ng'ojja. So nga bw'olaba oluti bwe luli oluguudo luno lulage wanene oba oti wano kiba kizibu nnyo emmotoka kubanga zeekoona bwenyi ku bwenyi. So ne woba ofunye akabenje ekyenjawulo ekiyinza okubaawo mpozi eyinza kutwala mu lusaalu sayidi eri kuba kuno kuliko entobazi eziriko kuliko emiti kuliko engeri y'obusozisozi obuli ku luguudo luno olw'Entebbe International olw'Entebbe Expressway oba okitegedde. Kati so bwe bityo ekiro baluteekako amataala bagassaako ne gaaka. Wano speed bayinza n'okukkiriza okuvuga paka ku 10. Ffe just abaagala ennyo obulamu fe abakendeezaamu. Naye bw'obanga obulamu tobwetaaga nnyo oyinza okuvuga paka 10 ebisigadde ggwe amanyi ebibyo. Naye luli straight si lubi balulongoosa lwaka and so on bwe bityo. Gye ntambula bwe nti nengera akasozi muyinza obbandooza nga nammwe abangoberera mukalaba. Akasozi gye kali kalaga obulungi bw'eggwanga lyaffe erya Uganda. Ntebbe abayikajjansi baba natera okuvaako sayidi wano. So njagadde mbalaga oluguudo luno era bannyinaffe abasinga obungi tuba tujja tubayisa ku luguudo luno okusobola okwanguyirwa kuba mukomawo nga mukooye. So tubayisa ku luguudo luno tutuuka mangu oba okitegeera then tukati tujoyininga ate jjamu omulala gy'aba. Naye ataagala asasula 15,000 ze baba bakusabye osobola okuyita wansi n'oyitira wansi eyo n'oguka mu kibuga Kampala oba okomawo oba n'oyita mu Kampala awo n'oyita ekatu awo n'okwatana oluguudo lwe bayita olw'Entebbe Express n'oyita ku Batabata awo n'oyita Namasuba ne weeyongere n'ojoyininga Kajjansi n'ogenda ng'osalaasala lwezo we mutyo paka olw'okuka mu Kitoro n'otuuka ku kisaawe eky'eggwanga ekikulu Entebbe International Airport. So bwe bityo bwe biri ne Professor Kaide ku kamera negwe akomawo no mu ggwanga erya Uganda. For airport pickups enamba y'essimu 0706474729. Tulina enamba ya MTN 0782952155. Botimu WhatsApp imo osobola obanga tufuna bulambalamba. Kale tugambe nti Sonko essaawa yonna. Kale mutugoberere tugende fonna. Alali. Sabe kinywi kambalageko wano wendi oba ndi ku kisaawe wano. I've come to pick someone. Tuli ku kisaawe twabagambye tujja ku kisaawe Entebbe okupikinga client waffe olunaku olwaleero. So wano wendi ndi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bakita Entebbe International Airport. Ino tuuka ssaawa 7:30 nze natuuseewo dda. Bw'obanga obuukinze nange zigenda okuweera. Bw'oba ojja 7 nze 6 mba ntuuse. Bw'oba ojja 8 nze 7 mba ntuuse because abalina okuwelcoming. Omuntu agenda ewala nsobola okutwala n'ofuna ebyokulya bulungi nnyo ne mala n'enkongerayo. Ayagala okuwummulamu nsobola okufunirewo okuwummulamuuko n'owummulamu ne oba oyagaddeko ebakawo enkeera tutandika olugendo mu abagenda ewala simanyi Palisa Mbale Mbalala eyo weewatyo yonna tutuukayo. Buli mmotoka weetuuka nsobola okutuusaayo.
oyinza obba oyina omuntu ogwoyagala nzije nkupiikinge naye era nsobola okukikola najja nansange bweyogerere oba nengenda mupiikinga gyali ne muleeta ne mbakima ne mbatwala ewaka kisobokera ddala airport pickups enamba yange weeri awo gy'olaba wetambula 0706474729 oba 0778295555 njagala mbalage sayidi eno tunula sayidi eno olabe wano waliwo arrival abantu abakomawo bonna wano we bafulumira aludde okujja ku kisaawe oba gwe yagenda nga mu bbanga lya mwaka nga gumu emabega wano baggulawo sayidi empya gye mufulumira luli mwafulumiranga eri sayidi eri ewalala ne kati byakyukamu mulina okufulumira wano so wano we balina balindira abaagalwa abamwe nojja ne bakuwa akamuli ne bakuba enduulu happy birthday ne ziyimbibwa ti happy birthday to you okomyeewo mu Uganda simanyi bakennyimbe katuufu kati so nange wano wendi wenidde client wange so mulaba abantu bangi abayimiridde esaawa kino kiri international bakyagenda maaso n'okubanga ate era abakiddaabiriza bagenda kugulawo ewalala ewapera ebafulumbira ne bebayingirira wano tufuna bakadaama nga babba boyfriend baabwe bebafunidde ku byebibaze babakime ate nga beeteeseteese okubatuga abamu ku bo anti wamuweereza ssente za myaka nga 5 miramba yazira n'azimalawo akukimye akutwale wagenda okukutugira wano waliwo abalala abakomawo nga bamaama baabwe bataata abaana baabwe babalindidde wano so wano kyekisawe ekyennyonyi so nze Sonko leero nzize okupikinga client nengamba leero kambalageko nga bugenda okubanga ate nkikola nene Professor Kaide sayidi eno ku kamera so tulinze client waffe afulume then tuwere okumwolo kaminge tumuvuge ono tumutwala Wakiso olunaku olwaleero Wakiso mu tawuni awo wetumutwala nawe waliyo osobola okubuukinga nenkukima mututuukirire tubatambuze tambula n'omuntu omumanyifu obeere safe embeera y'obudde ekyukakyuka wano mu Uganda leero etonnya enkya ne gwaka singa onayagala otambuze bodaboda oba ebigere enkuba ejja kukuba oba ku kyewa osigazaamu akasente kaweeyo otambule bulungi sinze nzekka atambuza n'abalala be bali abatambuza era batagala kutambula nange Sonko mulala nakutambuza nkutambuliza ku motoka so si ku bodaboda abamunda baku bodaboda nemugamba Sonko nigo kimira ku bodaboda emotoka weeziri kale nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 1